kuyingira babe nga bakima abaana baabwe mu kusomero wano. Nanti tugendera ku ona. No. Ona yebo. Hello. Ate gwe olina okunyingiza. Kacho. Banaye musibe small gate. You close. Babiri Kausara agenze. Sarah Jorin. Elinya Tom Semuwemba nga bulijjo. Banyabo ne basewo mwenna muje baleka Elinya Semuwemba Tom ndi mutuze Masajja Kibira Essero. Banyabo ne basewo twafunye ekikangabwa ekusomero lya King David mu Makindye Ssaabagabo Municipality omuluka Namasuba Award mu Ndeje Rufuka. Abaana bagenze ku tulipu bafudde naye kitawonyo ddala. Abalamu balindejje ku Municipality Council. Abazadde bakyakukomadde mpaka ne kaakati. Abazadde bakokomadde mpaka ne kaakati baganya okubawa abaana baabwe n'abamawulire abakubye ekikono. Banyabo ne bassebo
tuwa ne Miracle TV twatuseddako bazze bagala bapikinga baana baabwe tongera nnyo okwebaza aba security osiwo mu kikajjo DPC RPC nadala osiwe katwe wakoze nnyo kiro kyonna osiwe katwe wabadde King David ekiro kyonna no bakoze ekikola kirungi tongera okwebaza minisita waffe Balamu n'omwaka ogujja President Museveni akongera ekisanja ekipya mukuru Balamu tukoledde ekintu ekyomuwendo ekitundu kyaffe nga Makinde Ssaabagabo twafunye ekikangabwa naye abazadde babakubye ekikono abazadde abasinga bakyankokomadde Mundeje municipality Makinde Ssaabagabo municipality council nga balindiridde okufuna abaana baabwe. It has happened. We only pray that God keeps us strong, and also the parents of those younger ones. For real, we've lost a lot. Yes, abasomesa abala. In fact, Musoka, yenga director waffe. Yagenda ku sport. Driver wa bus eyo naye nagendera ku sport. Makanika yalimu nagenda ku sport. Then basomesa balimu ne babeerako omulala akyalimu ko mapaka kati tayogera. Omulala gwe twawuliddeko nti ya losing ebigere kati ate yayogera. Then omulala ye survivor gwemanyiko gwe twawuliddeko ali omu ye teyafuna obusago obungi era ye yasoboddeko okusombanga bano abaana abalala bali badefunye obuzibu bunene. Then omusomesa omulala ye yafiiriddewo ku sport. Abo sofa bene bemanyiko. Mchata ayagala kumukwata ono. Mukama batuweere kye musinga okwagala. Nyongera okusaasira bazadde bannanga abafunye obuzibu abafiiriddwa abaana tubadde tusaba bagume tuli wamu nabo era katusabe Mukama Katonda abayise mu mbeera gye tuyiseemu kubanga tubadde mu kaseera akazibu naye ky'omukisa omulungi abange mbafunye nga be baakaawonawo. Katusabe n'abazadde abalala bonna bakole ki bagume era mbadde nsaba abazadde bannange essomero olw'ebizibu ebituusewo buli kimu nze siririnaako kizibu kyonna. Mukama Katonda bwasazeewo ky'omukisa omulungi kasa abaana tubafunye kambasabire mukulu w'essomero n'abasomesa Mukama abawe ekiwummulo ekirungi. Binabadde njogera nabo nga bamunoonya tebakola ki tebamulaba kati nenfunamu embeera erabika ng'eri sitaaka gyendi. N'ekyo omukisa omulungi funyeyo omuzira kisa nanyunga nemmanya bwe bakola ki bwe bali. Ninayo nkubuuza wategeranga ssaawa meka nti omwana wo Mama oyani akuzalira dda twamumanyi tata wa tata o ayogede tata Henry katono yani Mwana kubana baba kubanga mbadde sobola kale bakulabeko munnange bascreeningire bayi baba kati ate gwe bomba waguleeta
saganya n'omuzadde omuzadde n'asayiningira omwana we nti ddala muzadde yamutute abasobodde ne batulekera n'enini zaabwe twaje tugendeyo maaso twagala tube nga tetufuna bizibu n'olwekyo ekigenda maaso omuzadde kasa tubanga tukakasizza nti ye muzadde agenda n'omwana we era mutulaba tusoma abaana basatu nga bagenda n'omuzadde waabwe buli omu n'omuzadde we era nga bagenda eka kati we tumaliriza kino eky'abaana abawonyeewo tukwasaganyiza wamu ne offices ez'enjawulo ya Prime Minister, Ministry of Education, Ministry of Works tulaba ate abantu abalala abalwadde ennyo gye batuuka emulago ne bannaffe abavudde mu nsi eno tulabe engeri gye banaabanga ate tubasiibula somero twenyize nnyo abantu badde bangi nnyo nga kigenda kutta abaana kigenda n'okutta abantu mubadde mulaba bwedda abantu bazirika Red Cross eyambye kinene tugyebaza n'okulaba ebitongole eby'eddembe nti bibaddewo nnyo so twatuuse kisanga abantu batandise tuzirikako nga tugenda kufuna obuzibu mu ggwanga lino so ekyatulese wano ku Makindye municipality headquarters at least wo wagaziko era tuli mu kumanaginga mpola naye twali tulaba abantu baffe nga batandise okolapsinga eri ku ssomero ku King David gye twabadde era okusaasira abaana wakiso bannange nsaasira abazadde nsaasira abantu b'endejje nsaasira abantu mwenna abafiiriddwako abantu babwe kuba ne director yafudde abasomesa baffe bafudde abaana baffe bafudde abantu bafudde bangi nyongera basaasira naye tusaba Katonda yabagumya buli omu akaseera si kangu akaseera kazibu ddala naye tubasaba buli omu wooli guma kubanga enembeera tetulina kyakola tulina kuguma bugumi wonna gy'oli nkusaba ate ng'ogenda kubanga otambula wekwase Katonda naye abantu baffe abavuzi b'emmotoka mikwano muddemu mukebere ebidduka byaffe eno ennamba yafudde nnene nnyo mukama abagumye ekyokufiirwa abaana baffe tusaasira nnyo abazadde tusaasira nnyo abasomesa n'abatuuze bonna ku kigambo okufa ffe tukimanyi nti kijja essaawa yonna ate Katonda yakireeta n'olwekyo mu kaseera kano tetulina gwe tukwata nsobi ku kyabaddewo Katonda yakireese wabula manyi nti bwe babawa abantu emirimu naddala amasomero beetegereze nnyo abantu bebawa emirimu gy'obwa driver emirimu egikwata ku baana oba bwasikaali oba obwa driver bikwata ku safety y'omwana naye ebiseera ebisinga abantu abavuga abaana baba tebalina nnyo okugezesebwa kw'amaanyi oba bumanyirivu bayiseemu so tubakubiriza amasomero mutunuulire nnyo abantu abakwata ku baadenti naye lumu tujja kuwulira abaana abafudde obutwa nga buteereddwa mu buuyi kuba tewaliwo obukuumi bumala naye kubiriza gavumenti omulanga oba n'abakulembeze ate waleme kubaawo nnyo kupanikinga nnyo nga waguddewo obuzibu bwe tubadde twasobola kuziyiza buzibu buno ate bw'otuuka kati n'ogamba nti ogaddewo essomero n'otuuka kati n'ogamba nti oweze abakulembeze amagezi basobole okuba nga batunulira ebintu nga tebinaba kubeerawo abantu babeere nga bali regulated mu ntambuza y'abaana nga bagenda okulambula wabeerewo regulations eziyitibwamu naye ndowooza tekikubagiza bulungi kubanga abazadde abamu basasula fees abaana abamu bali mu kyamusanvu balina okwetegekera ebibuuzo kino kibaddewo ate ekiyinza okuyambako okonsolinga abaana bano kirina kubeera ku ssomero consolation esinga inokolebwa program inokolebwa ku ssomero naye ate abaana bagenda kuddayo ewaka waabwe ate babeere nga buli omu amusaasira bajja kulwawo okulikovalinga from the trauma kivuddeko driver obutaba na bukugu bumala driver bwataba na bukugu n'ebyuma tajja bikebera so tufune abadriver abakugu abavuga abaana baffe oba abavuga abantu babeere nga balinamu obukugu obw'enjawulo so si kubeera nti avugako ku musenyu n'ojja mu emmotoka avuge n'abantu obukugu obwo emuleeta okubeera nga driver tasobola na kumanya nti emmotoka erina okukeberebwa nga tennaba kusimbulwa oba newetuuka ekiseera n'ogikeberako ya basebo ne banyabo njagala kutwala omukisa guno nze Thompson Enoka Byamugisha overseer wa Makindye Ssaabagabo akulembera abasumba babalokole mu Ssaabagabo njagala kutwala omukisa guno okusooka okukubagiza abantu bonna olw'ekyo ekyagudde mu kitundu kyaffe kino ekya Makindye Ssaabagabo kyenkulembera okufiirwako abaana baffe abazadde abafiiriddwa abaana abasomesa mukulu w'essomero yafudde sekadde tulina okunyolwa kwa maanyi nnyo olw'ekikangabwa ekyatuguddeko naye njagala kutwala omukisa guno okugumya abantu bonna nti kino ekyaguddewo kikangabwa naye ate era tulina okuguma njagala okusaasira abazadde bonna bafiiriddwa abaana baabwe
abakyalina abaana bali mu malwaliro, local government wano ekola ekisoboka kyonna, buli muntu yenna akola ekisoboka okulaba nga embeera edda mu nteeko, nga tunyolerwa wamu n'abafiiriddwa abaana, era nga tusabira abo abakyali mu malwaliro okulaba nga ate tetwongera kufiirwa abantu balala, era n'okwongera okusabira. Njagala era okusaba abavuga ebidduka, kubanga era abaana oba abantu bonna tujja kusigala nga tutambulira mu baasi, tutambulira mu coasters, tutambulira mu taxis n'ebidduka ebirala byonna. Naye twagala kukubira bannange ba drivers Mulanga, naddala abavuga baasi ennene ziri atandise okuleeta obubenje obw'amaanyi. Twagala kukubira bannanyini bidduka ebyo, bannanyini baasi, okulaba nga muzeekebejjanga zibeere nga ziri bulungi. So twagala ate era n'okusaba badriver, kubanga badriver bayitiriza okuvuga endiima, ate oluusi n'okubalabula ne batakola ki, ne batakkiriza nga balabuddwa. Ate n'abadriver era okwongera okukuuma obubonero obw'oku nguudo, okulaba nga babugenderako nnyo, kubanga obubenje obusinga kati nga train eyatomera baasi, kale baaliwo ne bamulabula naye n'atakola ki, n'atakkiriza. Ndowooza noono era naye yalabuddwa, naye n'akola ki. So badriver tubakubira, era n'abakulira ebidduka ne bakulu b'amakampuni, badriver bannange mwongere okuboogera nabo, tubalabula kubanga obubenje bususse.